Kwakati netaka olagawa. Awo bera awo. Kwakati netaka baga bisachwe. Mama na kitende jali. Mama na kitende. Nabula senga toli mwangu senga. Mama na omuntu naleta olugambo lwe. Nesaka olugambo lwange sebo kati yagala lunsambamu. Oyagala kunkuba kikono kunzija. Mwera bidenti nonze head reporter yenze msaso omukulu. Olugambo lubadde lulogwe. Lubadde lwakusasulira. Siri jango nkube. Silvia. Amukuletera lugambo senga kitukoze kisono okutta omuntu ekyo. Tojja muntu mu lugambo mu mbozi ye gye yetandikidde tomujja. Ogambye ki? Ongambye ki? Ngendo lusake nawe oluwulire. Mama na kitende wamma. Mama na kitende. Mama Brighton senga taliyo. Halazewa. Agenze mu katale. Nga nange ntiddeyo. Ewa. Jangu mwali. Bangambye nti Kate ali muzigo gwa Tom awo. Mwali. Osogera n'otuulere. Bangambye nti Kate ali muzigo gwa Tom awo. Seekakasa. Naye mbadde nkusaba sooka ogendeyo okette. Bw'okonkona n'avaayo tunula bw'aba ali lubuto okomewo ŋŋambe. Kati ate we bansa Tom bwansanga. Jali Tom. Toyina maanyi. Weerwanako. Kati genda wali mu muzigo. Gwe konkona kokoko avaayo kimanyi buno obudde Tom alabika abataliiyo. Ma Brighton olabaye kamalo genda wali nsooke nfune ekireri mngende ngasaba omuliro. Ate tosagenda wa muntu nga tolina kyokimye. Tokiraba? Kati genda. Olugambo lwange. Olabaye? Omwana wo yenno ayina ettima. Gwe genda ku mulyango. Kasita okonkona bwoti. Gwe bw'avaayo tunulira wano. Owulidde? Tunula wa? Operation lubuto. Kati gwe kasita omayo okuzuula nti mweruli. Jangu nzo ŋŋambe. Owulidde? Nkitegedde. Togenda ng'ogira oti ebigere. Tambula bulungi. Togenda ng'omansa ebigere. Genda ng'omuntu alina engatto nzirese kyenkola nkitegeera. Onnyonnyonnyodde mbitegedde. Lwaki sigo walusase bukusooka? Wabula gwe nawe sirika. Oyinza okuba olimba. Naye nga olubuto mweruli. Jebaleko nnyabo. Netto mwabeera nabo. Mbadde nsabako ku muliro. Mama Brighton toyinza kikkiriza. Kino kirala. Bali eri okumusanga n'obutamusanga. Ani? Ali mu kusindika. Musanga banange. Ani ali mu kusindika? Ani ali mu kusindika? Muwalawo. Olubuto luli eno. Mulimu abasawo ngabana. Bamugamba push. Entuyo zimutulukuka okufa obufi. Kate ali munda. Ali mu lutalo. Yafuna olubuto nga simanyi. Banange lunene luti. Lukomende. Ogambye abasawo bali batya? Abasawo baliyo ngaba. Ena bamukwata kama ani abasasudde. Manyi sitegedde mu. Kibulamu. Awali baddewo n'omuzaazisa. Twaliza muri olugambo lwo reporting alubulamu. Mulekenze nyini lugambo ndu reporting. One byamawuleta nabisoma bulungi. Obadde otesota nnyabo. Range lekaze ngende ku ground. Ono abyogera bwogezi ku ground biba bilalamu. Ono tatuusenga ali mu kusindika. Ono yavuddeyo dda. Nze avaayo katikati nze aleeta amatuufu. Mutama. Nze gola ba olugambo amawulire ngalina mu degree. Bachelor masters. Mfunira donizera. Nenziruka ebulamu. Omanye engeri gye ninamu pressure ne ssukaali ntyayo nnyinza okugwawo n'enfa.
Doni gwe Doni yangu banange chichate ngompitanga afa changu Doni nina pressure nina sukari chichate omwana ali mu kusindika mwana kyasindika ate ono oli asoso okungamba akugamba naye nkyatiddeyo mpulira nnyinza okugwirayo ekigo gweyita wano naawe mbugulu anti abadde njagala kusooka kumanya oba azadde muwala oba mulenzi ani azadde ng'anoonya amawulire wamawuliriza ono Sylvia ze naŋŋamba mbuno muwala wange ali mu kazigo ka Tom ali mu kusindika omwana bulijjo manya ali wa taata we mbu omwana ali lubuto oli agambye mbu sigambye senga kwata bulungi njagala okwata ebigambo omusasi w'amawulire byasengeka sigambye wabula ekintu kiri nti omuntu ali lubuto asindika mwana ani asindika omwana agange gakati kati agono gayiseeko essaawa agono gakati naye mbadde nkusaba Doni oba kiki osobola okugenda awo kazigo ka Tom konkona kasita omwana oyo avaayo omumanyi Keeti wange bw'avaayo mwetegereze bw'omala omwetegereza komawo otubuulire amazima gali ki kubanga Doni nkyatya kati gwampa lipooti esemba numbe n'amagye gonna n'ebikola byonna numbe tomwambuulire ogenda kulengera mulengere kubanga abasawo bagenda okugula ogambye omwana akola ki ali mu kusindika mwana ayinza n'okuba azadde lindako nange gw'ogambye akola ki kakati njagala otuukeyo bwe baba basindika sooka omuleka azaale bulungi ewaba tewali kiriwo okomewo ombuulire gwe neesiga okumpa lipooti entuufu wandigefunidde bw'oba omwesiga wandimwefunidde ye yandirukuwadde sooka otuukeyo atiitira alinga kakoko genda oyinza osanganga sindika laba ni ma Brighton katambula kakongojja bukongojja mu abakyala abakulu nze wantamani okukolagana n'abantu abataasoma oyo mwesiga oyo Doni talimba Doni jjukira mulokole yasoma ne Bayibuli Doni yasoma ne Bayibuli mu kanisa ayinza okukanga omwana omutwe Tom basina gwenda bayo Tom naye bano bagambye presa zaagala kunkuba kisinga mubatonga ngasaka bataataaganya omuzadde Tom omanyi mwe bayintani muba n'amaddu mwe muba n'amalala nange kiri wano nakabagala tekalinga kangala sina gwenda sirikako eri bulungi huyo Doni akomawo ma Brighton sooka otuule lindako pawe wampe ku mazzi funira ku mazzi kati Doni yalina lipooti entuufu Doni teri kiriyo ntuuseeyo teri kiriyo Tom taliyo nzibuddewo n'ennyumba n'enkebera mu kisenge teri kiriyo si Tom gwe noonya muwala wange Keeti ali mu kisenge Keeti taliyo teri aliyo ntuuse n'enkebera buli wamu mu nnyumba mu kisenge buli wamu teri kiriyo omanyi lwaki senga omanyi lwaki watumye musisi wa muwogo tosobola kukwata musisi wa muwogo n'omuteeka mu stories zaffe bannamawulire tosobola oba okoze ensobi oba kano kandigezaako nze leka nkubuulire senga leka nkubuulire nze CBS nga tennafulumya ggulire esooka kunze bukedde ku gataliiko nfuufu nga tennafulumya Sylvia nze gw'ogambye omwana omusanze eyo balabika bagenze mu ddwaliro nze bagenze wa onsazaamu balaka bagenze mu ddwaliro kubanga abasawo nsanzaaba nga bamwetayiridde bamusimuula entuuyo ennyumba ebaddemu omuntu mbangi manyi Donizera tugendeyo netuukire anti njagala netuukire teri baafu za musaayi wansaabwe mugundi mu kitanda kati omusisi wa muwogo ne kali lugambo w'okukyalo bakwataganye mugenda kujjayo ki ate gwe naawe gwe omulundi omulala wendeeta story yange teweefula mbu ogyagala nnyo okitegeera ekintu wandikindekedde naawe gukusinze walize n'oŋŋamba kwambadde mu ndeeyo ngakugamba ngani waleerabireko nze ssebo nze head reporter nze ntuukirira gwe intaani
ate omulundi omulala tomalanga gagenda mu story ya muntu n'otandika jirinyirira bwotyo omuntu aba n'ensonga lwaki story agisengese engeri gy'aba agisengeseemu tova eri n'ogwa mu bikopo gwe n'oyonoona olaba oyonoonye mpolampola ogenda olaba oyonoonye anti osobola okundeeta obusungu gwe n'enkubujja mpujjaako mpulire gwe nze nja kukuba gwe saagala kunsiruwalirako gwayingiridde emboozi yange kati nekalakasizaako nkonaako nja kukuba gwe nze saka kati nkulagira buli gulire lyofuna olina okumpitayo n'oliŋŋamba gwe nta okitegeera nta nze saagala tukanyiza wulira saagala kulwana nze nakuzibwa sirwane mwaffe tuli bambejja ne senga akimanyira senga yanga nebintu kakuttemuyo kalina nta okitegeera nta nze okunta kiyamba ggwe kuba senga n'amala akusanga ng'ondeega emikono bwoti senga n'amala akusanga nange yengonywezeza nta naawe neesonyiwa wabula ngenda kubala 5 ngenda kubala emirundi 5 singa ntuuka ku 5 nga tonnanta lwana emu 2 3 ate naatera ozituukako ebulayo 2 4 5 lwana ate nkugamba amawulire gonna gosooka okufuna ompitayo munda n'ogaŋŋamba nkoyo okuswaliranga obwerere mbeka 5 amlantanze sinamanyi ngondeka singa okusanga nze singa yanga nebintu byokulwana ffe tuli bambeja kaisemu nyako nta naawe nze nesonyiwa ntanze ndikimbejja simanyi naye nomala ontaako obuti bwoti nomala onta kati lwana vaayo ngende ewaffe gwe lumu nja kuluma ggwe ogambye ki simba erinnyo ogambye ki